tulina bingi ebitugatta era bye tusobola okuteesaako ffembi. Okugeza mu mpisa zaffe wano mu Buganda, abaana baffe bakadde baabwe babakuutira obutaba na mululu. Era abaana bakuzibwa nga balina empisa nnungi, bakula nga tebalina mululu. Wabula ebiseera bino bye tulimu kaakati, omululu mungi ddala mu bantu. Era ekyo kyekiviiriddeko n'abantu bangi okulya enguzi ekudde ejjembe mu nsi yaffe. Enguzi eremesezza buli kimu, okugeza ebyokusoma, ebyobulamu, ebyenfuga, ebyenfuna, era n'okwezimba kwonna okutwalira awamu. Tewali muntu n'omu akima amazzi mu kisero n'asobola nti ajja kugatuusa awaka. Wano ewaffe singa omululu oguleeta obulyake obwa buli ngeri tebikolebwako n'amaanyi, ensi yaffe tejja kugenda mu maaso n'akatono. So nga wano ewaffe abantu baffe bamanyi nnyo okutereka ebyokukola ensi esobole okukulaakulana. Naye ensi yaffe ejja kweyongera bweyongeza okwonooneka singa tewaabeewo kyamaanyi kikolebwa ku mululu n'ebigendera ku mululu. Kaakati mu biseera bino tulina obuzinga obw'abantu abagagga ennyo, naye ng'abo beetooloddwa ennyanja ey'abaavu ddala. Kino si kirungi n'akamu era kya bulabe ddala, kubanga kyekireeta obutemu, obunyazi, obutali butebenkevu era n'emize emibi emirala mingi nnyo. N'olwekyo nkubira omulanga abazadde, abakulembeze ab'engeri zonna okubuulirira n'okugunjula abavubuka baffe okwerinda ennyo omululu. Nkubira omulanga abo bonna abali mu bifo awayitira era abo abalina obuvunaanyizibwa ku nsimbi okuzituusa gye zisaanidde okulaga. Abantu balyoke basobole
okukolerwa ebyo bye bateeka okukolerwa era n'emirimu gyonna egikulaakulanya ensi yaffe gisobole okukolebwa abantu balyoke beeyagalire wano mu kifo eky'okubuna emiwabo nga banoonya okwebeezaawo okusaanira.